من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. atendebwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agatali mbukendevu gonna. Musaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nzizaako okulamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah mu kutuufu bw'okumutya, nga tukimanyi bulungi nti kyekiraamo eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa, nga yakiraamira abakkiriza n'abatali bakkiriza, n'akiraamira abakkiriza mu ngeri eyeeyawulidde kubo bokka. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abeera ng'akiraamira abantu abanaasigala ku nsi, nga ye avuddeko nga senga banaasigaza ekigambo ekitibwa ttakuwa nga bakirina mu mitima gyabwe nga bakyekutteko, kijja kubeera nti kibatuusa mu maaso g'eyabatonda nga basiimiddwa, kye kimu nga bwe babadde basobola okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga basiimiddwa nga ye waali, era bwe gutyo gujja okufaanagana nga basigaza ttakuwa ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataliiwo. Kijja kisanga mu kigambo oba mu hadith eya Irbaad bin Sariya radiyallahu anhu gye yatunyumiza omubaka alayhi salatu wassalam olunaku olumu bwe yababuulira ebigambo ebyabatiisa nga byalimu obaolyawo okubeera nga biringa ebirambika nti obaolyawo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekiseera kye ekyali ekyokuva mu bulamu kyali kisemberedde. Mu mbeera eyo bwe baagifuna yabakulukusa amaziga ne batiisa emitima gyabwe. Kibaava beevaamu ne bamubuuza omubaka alayhi salatu wassalam ti ebigambo by'otubuulidde tebitera kubeera bya bulijjo, wabula bitera okwogerwa omuntu ng'asiibula banne. Naye naawe bw'obeera nga embeera bwetu bwefaanagana, Rasulullah ng'ebigambo ebyo ddala obyogedde mu mbeera gye tumanyi nti yakusiibula, ng'obulamu bwo bulabikanga obutuuka ku nkomero yaabwo, obadde gye tuddira ng'ensonga zaffe zonna ezitutuukako tudda gy'oli, n'otuluŋŋamya ne tusobola okubeera nga tutambula ku nsi. naye bwe kibeera nga bwe bwe kifaanagana, fa awusina beerako nekyotulaamira tunaasigala nga otuvuddeko nga tukyekutteko, oba olyawo nekituuka mu maaso g'eyatonda nga tusiimiddwa. N'abagamba nti usiikum bitaqwallah, usiikum bitaqwallah, mbalaamira kusigala nga mulina ekigambo ekiriwa takuwa. Taqwallah kiraamo mbeera yaakyo omubaka alayhi salatu wassalam kyerabanga nti senga tunaakisigaza ne tuwangaala nakyo kijja kutuyamba kinene mu bulamu bwaffe buno bwe tulimu. Omu ku basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in bwe yali atunnyonnyola ekigambo ekyo yagamba nti kitegeeza an ta'mala bi ta'ati llah. Kiri sayidi bbiri. Sayidi esooka ye muntu okufaayo okubeera nga yeegendereza ebikolwa bye bibeere nga byakola nga bigwa mu ttuluba oba mu muteeko oba mu gonvu agoledde yamutonda. Ng'ekintu n'akikola
ala nuri min Allah ng'akinako obunyonnyofu okuva ewa Allah ekitegeeza nti min al-Qur'an awi sunna kigambo kyakola nti kino kigwa mu kugondera Allah nga ateekeddwa okubaako n'obujulizi nga buli mu kitabo kya Allah Qur'an oba ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Embeera eyo omuntu ayinza kubeera ng'agikola, omuntu alina kyakola mu nsi kuno okuggyako ng'aba ayagala nnyo okubeera ng'amanya ekigendera lwaki akikola. Takwa bw'oba ng'ogikola efaanaganako bw'etyo, oba olina ky'osuubira okubeera ng'okifunamu nga nakyo sahabiya atugamba nti taruju thawaba Allah, ng'osuubira nti bw'onaakola bw'otyo n'obeera omugonvu biragiro bya Allah ng'obiinako obunnyonnyofu okuva mu Qur'an ne mu bigambo bya mbaka alayhi salatu wassalam, ng'olina essuubi nti tokolera bwereere wabula ng'osuubira nti ky'okoze bw'otyo ojja kukifunamu empeera, ng'empeera eyo togenda kugifuna mu muntu. Empeera eyo nga togenda kugifuna fi duniyaka mu nsi yo, wabula nga empeera eyo ogisuubira wantu wamu. Taruju thawaba Allah, ogisuubira empeera eyo naye ng'ogisuubira wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti omuntu akola akalimu konna mu mirimu egikolebwa okugondera Allah ebbanga ly'omala ng'oginoonyaamu kusiimibwa nga gw'anoonya okumuwa empeera abeere nga gw'onoonya okusiimibwa si Allah oba tolina ttakuwa. Waliwo ekibuuzo ekitera okubuuzibwa abantu, naam, nti ebintu bye tukola ffe tufunira wa? Tetufunira wano. Okufuna kwaffe gye kuli naye kujja kubeerawo ku lunaku lwe tugenda okusinkana yakola atya? Eyatonda Allah. Sayiri ey'okubiri ekigambo ttakuwa tokuba kubeera ng'oli mugonvu ku biragiro bye, la, wabula watatruka ma'asiyata Allah, n'obeera mu abo abafaayo okuleka ekintu kyonna ky'otegedde nti kigwa mu ttuluba lya kujeemera ya kutonda Allah. Ala nuuri min Allah, nga nakyo kirako obunnyonnyofu okuviira ddala eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala, nga nakyo kisanga mu Qur'an oba ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naye nga lwaki okireka? Tolina maanyi gakikola, tolina bwetaavu ku kyo, oba tebikunyumira? La, okireka nga olina ensonga lwaki okireka. Nsonga ki eyo? Takhsha iqaaba Allah, osuubidde ofunye okutya nti nze ani anaasobola ebibonero bya Allah. Bw'ogenda okwepimamu ng'olaba omuliro gwa Allah tojja kukola otya? Tojja kugusobola. Ng'olaba okuwoleza kwa Allah senga akukuletera ku nsi, ng'olaba tojja kukusobola. N'ogamba nti olw'obutasobola obwo kugumiikiriza birowoozo bya Allah byayinza kuleeta, olwakino ekitono kaakireke, sijja kusobola kugumiikiriza bibonezo byo yantonda. Kyekigambo ekitibwa ki? Taqwa Allah, Allah kyeyatulaamira n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda, tusanga mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitibwa Qur'an ne mu bigambo by'owekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebintu ebiyitibwa qisasun, ebyafaayo. Ekyafaayo kyonna kyojja okusanga mu Qur'ani ng'owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akitunyumiza, oba kyonaasanga mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'akitunyumiza, ekisooka buba bukakafu obwekunala obwannamaddala ti ddala ekyo Allah kyanyumya n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ddala haqqan, ddala kyaliyo. Gaba mazima agataliimu kubuusabuusa nti ddala gaakola gatya? Gaaliyo. Olw'ensonga nti abaakitunyumiriza Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kutugamba bulimba, si bwe guli. Olw'ensonga nti omubaka alayhi salatu wassalam abantu batunyumiriza ekyafaayo ekyo takinyumya ng'akijja kwagala kwe, wabula bubeera obubaka obubeera buvudde wa Allah subhanahu wa ta'ala nga yabubuulidde. Kyakubiri omubaka alayhi salatu wassalam mu kimu ku bitundu ebiyingira mu kumukkiriza
mulimu ekigambo kyoteekeddwa okubeerako ng'omukkirizaako obukkiriza bwe buli kyekiyitibwa tasdiiquhu fiima akhbara okuteekeddwa okubeera ng'omukakasa buli nsonga yonna gy'aba akubuulidde nti ddala gaba mazima nga gaaliwo bwe gaba nga tegannabaawo oba okakasa nti gajja kubeerawo ebbanga lyonna wadde ng'avuddewo tulaba nti basahaba ridwanullahi alaihim ajmain omubaka yabanyumirizanga ebintu nti wajja kubeerawo embeera bweti ne bweti nga bo tebaagirabako naye nga fiilan nga bakikakasa mitima gyabwe nti omubaka nga bwakyogedde nga kijja kukola kijja kubaawo nga bwolaba ekyokulabirako omubaka alaihi salatu wassalamu kyeyagamba ti tahda alaikum ummam kijja kubeerawo kijja kubeekuŋŋaanyizaako ebibiina bijja kubeekuŋŋaanyirizaako nga si lwa nsonga ndala lwaki babeekuŋŋaanyirizaako wabula olw'okwagala okubeera nga bamakosa beegatte buli omu olwono oweeno n'oweeri nga beegatta basala entotto okulaba nga bakoseza batya obusiraamu nga bw'olaba abali b'emmere bwe beekuŋŋaanyiriza ku lusaniya si lwakubeera nti balina kye bagyetaagako wabula baagala okubeera nga balyako emmere eyo eriko ku lusaniya naye omubaka alaihi salatu wassalamu basahaba babakakasa ebigambo byayogera bwe baaki balina kubeera nga balabako omubaka bamubuuza nti basahaba nti ya rasulallah awaqillatina ya rasulallah embeera eyo egenda kubeera ng'evudde ku kubeera nti tuli batono n'abaga nti nedda mujja kubeera bangi bamubuuza tunaaba batono abaga nti tujja kubeera bangi naye nga mulinga jjovu erigenda ku bukoka allah subhanahu omubaka agamba nti bwe kinaatuuka ekiseera ekyo allah ajja kutuwa ebintu bibiri ekintu ekisooka yagamba allah subhanahu wataala allah ajja kujja okutya kwerateeka mu bantu b'abakafiiri kwerateeka mu balabe b'obusiraamu mu bifuba byabwe mu mitima gyabwe nga batya nnyo ekiyitibwa omusiraamu ekyo kijja kutuuka ekiseera mu mbeera eyo weerituukirawo nga abakafiiri tebakyatyaki allah atuwa fitina ey'okubiri gye tugenda okugesesebwa nayo abajjemu abakafiiri okututya ate naffe atuteekemu fitina ti ya rasulallah yatugamba nti mugenda kufuna fitina bbiri esooka hubbu duniya mugenda kubeera mu biseera ebyo nga mwagala nnyo ensi nga gye mukulembeza ku nkomerero hubbu duniya wa karahiyatu lmauti mu mirembe egyo mugenda kubeera nga ekisinga okubeera ne valiyo gye muli mugenda kubeera nga kusinga kwagala nsi nga mwagala nnyo ensi ate nga mutya nnyo okufa abasiraamu so nga omulabi wammwe ye okutya yaaku allah akumugjeemu ekyo basahaba tebaakirabako naye baakikakasa ng'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam akyogedde kitegerekka n'olw'ensonga eyo kisa yonna gye tusanga mu kitabo kya allah subhanahu wataala oba mu bigambo by'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukakasa nti yamazima ekyokubiri ebeera n'ekigendererwa lwaki allah subhanahu wataala lwaki agitunyumiza lwaki omubaka muhammadi saa sallama agitunyumiza allah kyatugamba nti fakususiri lkasasa muhammadi banyumizeemu emboozi ezo zenkuwadde mu quran oba ezo zenkuwadde mu kumanya kwazo nga mu quran teziriimu banaafunamu ki lwaki nzikuwa zibanyumize laallahum yatafakkaruun oba oliawo banaafuna obugumiikiriza oba oliawo ku mbeera zonna gy'obanyumiriza nti yaliwo ne bategeera nti oba embeera eyo oluusi eyiza okudda neebeera nga ate jja kubeera nga bwanaabeera nga baali bagirabyeko bongera okubeera nga baguma laallahum yatafakkaruun kino ekigambo kyosanga mu aya eno kijja okusanga mu bigambo by'abazungu nti history repeats itself ebyafaayo bitera okukola kutya okudda nga kyaliwo ne beebukera ku makya nga nakyo kikoze kikomyewo yensonga lwaki owekitiibwa allah subhanahu wataala yatuwa kisasun ezifaanaganako bwe zityo allah subhanahu wataala kyava atugamba eyo aya gyensosa okusoma aya
yesu sokusoma gisaza mu surat al-a'raf aya 17 mukaga ku kubero yayo ojja kusanga ne aya endala eyo mu suratu yusufu aya 11 Allah yagamba bwamara tutumiza ebyafa bya yusufu yagamba ati laqad qala fi qasasihim ibratun li ulil albab mukubanyumiza emboozi eyo gyembanyumiriza ebyatuuka ku yusufu n'abantu be mulimu ibura abantu bafunamu abayinamu amagezi agebuulirira bajja kufunamu omugaso ekitegeeza nti ebyafaayo w'obusiraamu tetubiwulira buwulizi ne tukola tutya ne tulekaawo ekyafaayo kyenjagala okubeera nga tukoonako katono kyekyafaayo kya sahaba ayitibwa Suhaib. Abantu olwaleero balaba enneeyisa y'abakulembeze bye bafaanagana. Ntegereka mu bukulembeze bwabwe obujjudde obulyazaamaanya abeeyita abakkiriza n'abatali bakkiriza batunuulira abantu babatunuulira mu bukulembeze bwabwe ne beewuunya obulyazaamaanya bwabwe enkola yaabwe etali nnambulukufu etali nnungi eri abantu be bakulembera. Okukosa kw'abakulembeze kwe bakosa abantu be bakulembera olwaleero abantu babatunuulira. Bw'otunuulira obukulembeze olwaleero we tulina embeera yaabwe gye bufaanaganamu n'okukosa abantu mu nsi yonna n'obutunuulira abantu bonna n'ensiga ne zibafaanagana okutta bakitwala ng'ensonga ennyangu. Abakulembeze bonna ab'ensi ez'enjawulo abantu balaba nti embeera eyo eyinza okuba nga mpya nnyo. Ntegereka naye embeera eyo emyaka 1400 n'egigwamu omubaka alayhi salaatu wassalamu yatunyumiza nti olubereberye waliwo embeera ezaayagala okufaananako bwe zityo. Njatwegendereze nnyo ekyafaayo kino ekya Suhaib olw'ensonga nti kirinamu ebigendererwa bingi bitwala okubeera nga tuyigamu. Suhaib, sahaba ayitibwa Suhaib radiyallahu anhu agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaala, omubaka wa Allah okusaasa n'emirembe gibeere ku ye yagamba kana malikun fi man kana qablakum. Bino abinyumiza basahaba naye nga tibibaddeewo ku mulembe gwabwe wabula bagamba nti fi man kana qablakum, byaliwo mu abo abaali ku nsi kuno olubereberye nga mmwe temunnakola mutya, temunnabaawo. Waliwo obukulembeze abantu bawangaalira we bawangaalidde naye nga balinamu kabaka abakulembera. Kabaka oyo mu mbeera ze okunyweza obukulembeze bwe n'okufaanaganako abakulembeze ab'olwaleero wa kaana lahu saahirun, ye obukulembeze bwe yayinawo nga gwakulemberera ng'alina amunywereza obukulembeze bwe nga naye teyali mulala, yali mulogo. Nkola y'abakulembeze okweyambisa abalogo. Kyova olaba nti olwaleero ne maama Fiina ebulenga naye wabbeeyi mu ggwanga muno. Abo ne bakulumuka bagenda eyo, bagenda bulenga. Emmotoka ez'ebbeeyi ozisanga eyo mu bantu bennanyini masabo aba bonna balina obukulembeze bakola batya? Waliwo omusajja omu yayitibwanga bulenga naye ng'emmotoka engeri gye zitambulamu ne zigenda abakulembeze ne bakkiriza yaliwo emityana eyo nga weewuunya. N'olw'ensonga eyo si embeera ya leero ey'abakulembeze okuddukira eri abalogo oba abasawuzi nga ne banoonyaamu okubeera nga banyweza obukulembeze bwabwe. Lwaki? Basuubira nti omulogo ono abeerako ne byamanyi eby'omu maaso ebyekwese, asobola okunoonyereza ekintu ekitannabaawo n'akola atya? N'abeera ng'akimutangira, n'akitegeera n'akimutegeeza, n'asobola okubeera ng'akyetangira. Si kyokka, asobola okumuyamba okubeera ng'atangira ebizibu ebimu
okubeera nga tebikola bitya tebituuka ku bukulembeze bwe. Nabwe kityo omukulembeze oyo eyaliwo olubereberye ng'ompaka tennabaawo ne basahaba bonna abanyumiza ebigambo bino, kana lahu sahirun, yalina omulogo. Falamma kabura, teyamweyambisa kiseera kitono, wabula yamala ebbanga nga yamuyamba mu bukulembeze bwe, ekituuka ekiseera ng'omukulembeze omulogo ono akoze atya, akuze. Wadde baloga naye mwana wattu tebaloga kufa, wadde baloga naye tebeeroga nga kwetangira kufa, wabula n'obo n'olwaleero bakola batya, bakyakunkumuka. Naye n'ono yakimanya nti bw'akuze buyinza okukeera ku makya nga naye Allah amukoze atya, ng'amujjuludde. Ne bwe yakula, qala lil malik, yagamba oyo gw'abadde asabira, gw'abadde omukulembeze, n'amugamba nti inni kad qabiltu, nze gw'olaba emyaka gikoze gitya, gigenze, girabika nga gimpuubidde akawero. Fab'ath ilayya ghulaman, nandiyagadde okukuyamba mu mbeera, onoobeerawo otya nga nvuddewo, amagezi gendabawo ag'omulundi ogumu agatali malala. Ib'ath ilayya ghulaman, wandifunyeyo omwana nga mulenzi n'omunsindikira nze gyendi. Ani agamba ebyo? Omulogo abigamba ani? Abigamba omukulembeze. Kiki omwana waaki? Wa'allimuhu sihra, musindikire, funayo omwana omunsindikire, nsobole okubeera nga muyigiriza enkola gye mbadde nkolamu, nga singa bukeera ku makya nembeera nga nvuddewo, omwana ono ajja kusigala ng'akola atya, ng'atwala mu maaso ensonga zo. Fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu, abakulembeze bwe bafulira tebasibaamu. Omukulembeze wafulira takola atya, tasibaamu. Naye ne bamugamba nti funa omwana, nsindikirayo omwana muyigirize. Ba'atha ilayhi ghulaman, yamusindikira omulenzi, yu'allimuhu, amuyigiriza eddogo. Naye omwana bwe yamusindikira amuyigiriza eddogo, yafuna obuzibu bumu. Fakana fi tariqihi idha salaka rahibun, omwana ono bwe yayitanga mu maka g'abakitaabe g'abakadde be, nga kabaka yamulonze abeere ng'asoma byagenda okusoma nga bigasa bukulembeze bwe. Olwaleero gavumenti etera okubeera n'abantu beeweerera n'ensimbi zaabwe, mubo bambega ekwata abantu n'ekola etya, nebaweerera nebasomesa. Si bwe guli? Eyo embeera si ya leero, wabula mbeera y'amabega y'abakulembeze. Naye ate ab'olwaleero bayinza okulaba nti mbeera be bagitandiseewo. La, weewuunya obusiraamu okubeera nga ekintu kya leero, naye nga bo bwakikola kitya, bwakyogerako dda. Omwana gwe baasindika okusoma, kabaka bwasindika okuyiga obulogo, mu kkubo yatambulanga okuva ewaka okugenda eri obulogo, Allah ng'anaataasa eddiini ye agiteekerateekera mu mbeera omuntu nga tannalowooza nti eneetaasibwa etya. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okutaasa obukkiriza bubeera ku nsi kuno yabuteekerateekera nga ffe tetunnakola tutya, nga tetunnabaawo. Ky'oba olaba nti ekikukakatako si kutya kutaasa busiraamu, nti obusiraamu bunaataasibwa butya, wabula wala yaffe weeteekeddwa okubeera Allah bw'abanga atugjeewo nga kuffe kwayisizeewo okutaasa obusiraamu, tunaayambibwa tutya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti obusiraamu lwaki tebwataasibwa kuffe. Oba ntegerekka, ffe tutya obusiraamu tebujja kukosebwa abadan.
wabula era kino kijja mu bwongo bwaffe nti kujja kubukeera ku makya nti ku nsi kuno tekuliiko busiraamu wabula okuteekwa tulina bukeera ku makya nga ffe Allah akoze atya ng'atuggyeeko naye ng'ate obusiraamu singa aba atuggyeeko ku nsi ng'obusiraamu bunyigiriziddwa wadde nga wakubutaasa ne baateekateeka okubutaasa ffe tunaamugamba nti lwaki tetwabutaasa kwe kuteekwa tulina okubeera nga tukufuna tutya ku lwaffe naye tetutya ku lwa busiraamu twerwana ku lwaffe tetwerwanirako busiraamu la twerwanako ffe nnyini olw'ensonga nti kiteekeddwa okubeera mu mbeera yaffe okutaasa obusiraamu buno buteekwa okutaasibwa nga buyita ku mikono gyaffe na nnimi zaffe na maali yaffe ne bwe tunaabeera bwe tutyo amaanyi nga Allah gatuwadde emmaali nga tukirina naye nga tusobola kutaasa busiraamu maatha naqulu lirabbil alamin owekitiibwa Allah wakujjulula ogenda mugamba otya ntegereka Allah kyava atandika okuteekateeka omuddu ye pulezidenti ye kabaka alowooza nti ateekateeka muntu wakutaasa ki wakutaasa bukulembeze bwe se ye muntu yennyini Allah gw'ayagala okuteekateeka wabatasaako buki obusiraamu buno mu mbeera gyojja okulaba Allah mwagala okuyisa okutaasa obusiraamu buno omuntu watandisuubidde nti oba oliawo Allah n'abutaasizaawo oli yeerondedde omwana we amuyigiriza obulogo ne Allah agenze n'alonda wakati w'ennyumba mwafa ne gy'agenda okusoma wakati awo wewali omutawaana fakana fi tariiqihi idha salaka raahibun mu kkubo lyakwatanga nga waliwo ayitibwako omusajja omusosoloti musajja musiraamu tegerekeka faqaada ilayhi omwana olunaku lumu aba atambula agenda okusoma agenda okulaba omusajja omusosoloti alinako byasomesa baasomesa kiyakola faqaada ilayhi najja n'atuulawo awali omusajja oyo genda gendo kasuka ekyamekeno nonaakola ki wasamia kalaamahu waatuddewo n'awulira ku bigambo by'omusosoloti faajabahu mwana muto naye ne yeewuunya ebigambo ebiva mu musosoloti oyo olw'ensonga nti bulijjo ebigambo eby'amazima byewuunyisa tebitera kubeera bya bulijjo kyova olabanga amajinni gaatuukako gaali gayita wali omubaka ng'asoma Qur'an gaayimirawoko gaali ku lugendo lwago ne gayimirawo ne gawuliriza naye ebigambo ebya Allah bulijjo biba byanjawulo era biba byewuunyisa byagamba bitya falamma hadaruhu qaalu ansitu baamala okubeera nga biyitawo byagenda okuwulira nga nibaga musirike falamma qudiya bwe bamala okuwulira ebaddewo Muhammadin yaddewo wallaw ila qawmihim munzirin yaddeewo abantu eri baganda byabwe majinni ne baga ti abannange twafa dda gaddeeyo ne gabagamba nti inna sami'na alqur'ana ajaba tuwulidde Qur'an naye ebigambo byetuwulidde bikola bitya byewuunyisa naye ng'oluberebere babadde bawuliriza tebabadde bakkiriza naye nga mwana wattu makafiri ne bwe gawuliddeko ku bigambo ebiva ewa Allah gava ne gagamba tuwulidde ebigambo byewuunyisa nabwe kityo omwana atuula waawulira ebigambo by'omusosoloti fa ajabahu n'abyewuunya n'abiraba nga byanjawulo si bye bya bulijjo fakana idha ata sahir marra birrahib naga kati nteekeddwa okugenda mu maaso n'okuyiga ebigambo bino enkola enaaba etya idha ata sahir bwe naabanga ngenda ku makya nga nvudde waka ku makya nga ngenda eri gye ngenda gye bantwala okusoma nja kuyimirira nga weddakiika nabizirabadde meka 5 bulizeemu ku bigambo ebyo nibwe nabeera nga azeeyeeka era nja kuyitangawo eddakiika nabiziraba 5 at least mu lunaku nfunamu eddakiika mmeka sentaga nnyingi nteekateeka ajali ya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ateekateeka mwana muto wakutaasa busiraamu mu maaso tegerekeka فإذا أتى الساحر
naye nga bulijjo ekirungi tekibeera kyangu. Bwe yatuulanga eddakiika 5 ewa Rahib, bwe yavangawo n'atumira akatemera agenda asome ow'omulogo gye baamutwala. Omulogo yatuukangawo darabahu, atuuse leeti, kati bakukolera kyoluddewa leeta kibooko. Ng'omulogo amutuma kibooko ng'akola atya? Ng'akuba. Ntegeerekeka? Yekka omulogo yebukubanga la tula mbaka watujumiza abagafasha kadhalika ila Rahib. Bwe yakomawo nakyakiyimiza amujumiza Rahib omusaserdoti nti munnange eri bankuba nenzidde wano nenkyamaku wano neŋŋenda eri bankuba okulwayo, ate bwe nva wano neŋŋenda ewaka nayo bankuba kubanga mbaaludde wano. Subhanallah, bamukuba emirundi ebiri, bamukuba emirundi ebiri. Bw'atuuka eka naye nga bamukuba okeerewawa kusonaka mubala kusaa 12 kituno badde okola ki? Leeta kibooko nga bakuba. Maliku ateekateeka muntu wakutaasa mukulembeze bwe, so ne Allah yeye muntu oyo omuyi bw'ateekateeka okubeera nga yataasa obuki obusiraamu buno. Tunula Musa alayhi salatu wassalam, Asiya ne Firawuna. Asiya agamba Falaawo nti omwana ono tomutta, muleke tumulabudde akule, oba olyawo ajja kubeera omwana akola atya? Atugasa. Asiya ne Firawuna bateekateeka mwana, Allah ateekateeka nabbi amuteekerateeka mu nju ya Firawuna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Owantegereka omwana kye yakola kyobala bati olwaleero kyewunyisa omuntu okutuula n'agamba nti mu sisitimu y'okusoma bajjemu ebibonerezo. Ntegereka teyinza kubeerawo nga temuli bibonerezo. Oyagala bw'oba oyagala kusoma oteekwa kuwaako emirembe giri egyayita. Ffe twasomeranga mu primary omwo ng'amasomero ga Quranic school ekisinga okugamanyibwako kukuba kiki? Kukuba kibooko. Nze mu nasale bwe nasomera sajja yankuba omuggo n'olubala ekyalulira omusajja guya nasale miskini. Mwalimu bwe twalira muli wano mufunye emirimu ya bwerere. Omwalimu twalina omwalimu ng'otusomesa nawaito gikwata n'agamba nti ekya okoma ng'ogikutte n'okoma nga tokirina, agamba nti mulete entuba 2 ng'aziringa 2 bw'ati agati amagulu waggulu ku kisenge. Tegereka emikono wa akabina kali mu bbanga, bw'akuba tokwatayo. Muli wano muzanyisa irimu, emikono giri wansi akabina waggulu. Bw'ola nga tosobole ng'omugjawo omwana wo gamba nti omwana wo mutwale. Mpaka n'olwaleero we twogerera amasomero ga private agolaba agasomesa abaana ne bayita obulungi, omwana ku senior 6 tebalina nsonyi kukwatira muggo ne bakuba. Ayinza okukubira ekintu kye weewuunya. Tetwalina obusomesa busekedde ng'oyinza okufuna enkaaga omulundi guno n'okujja n'ofuna enkaaga nawe tesi n'ofuna enkaaga n'ojja nawe tesi n'ofuna enkaaga abafuka enkaaga mbi naye ng'ojja kukubwa. Agamba ntakuba kirala wabula ekimukubira kubeera mu kifo kimu nga tumuuvinga. Awo ng'akulirawo 10. Osomesa ne babeeri wena ne batula mu maaso awo senior 6 ne bagamba nti byali mu nkaaga nga yakutootiiza gwe mirundi 3 obeera mu nkaaga obeera mu 7 ayagala ofune 8 ne bakuba emiggo gyo 10. Mbeera ebeera mu kusoma oteekeddwa gifuliramu obuki obuzibu obwo oyagala teyagala okuleka mu abali wano waffe mu gurupu zaffe zino. Omwana kyavaawo aba eri ono gwalaba nti ebigambo bya musomesa byavunaanyizibwa nagati munnanga okutulako nensoma bwe ntuuka eri ow'omulogo munnanga nkuba ate bwe nzireeka nentulako wano era naye nga bankuba bambuza okeereyeewa.
فقال omusomesa abeera bulijjo w'amagezi kyamugamba nti idha khashita sahir bwe bakukubanga ng'otidde ew'omulogo nakkuba n'owulanga obulumi bukutta faqul mugambenga omulogo oti hasabani ahli munnange onkubira bwereere ndudde waka babadde bakimisizza amazzi nakedde kwoza bintu saandikeereye wa idha khashita ahlaka bw'otya abantu mama wo ne taata bazzeeyo bakubuuza oluddewa ne bakkuba bagambe nti hasabani sahir bagambe nti leero omusomesa nnyongeddemu ka extra bwaddeeka agambe nti eri gyagenze akoze atya yamukiriisizza bw'atuukewo omuloga akereye amugambe nti kiki eka mama yakedde kuntuma naye nga takoze atya tamwogera nti namuleetera ebisu fabainama huwa kadhalik aba akyali mu mbeera eyo yakusoma fabainama huwa kadhalik idh ata ala dabati alazima olunaku lumu aba ali mukubo lyerimu agenda okutambula shaa allahu ma shaa allah yagadde okulaga kyayagala okulaga kiki ekyeddirira n'asanga nga mu kkubo muyirimiddemu ensolo ennene kad hasabati nnaas ezibya abantu okubeera nga abali eyo tebasobola kusala kuddewa so n'abali eyo tebasobola kusala kuddawa buli omu ayimiridde awo faqal naye atambula agenda kusoma kyava agamba nti olwaleero luno alyawma a'lamu as-sahiru afdal am ar-rahim ebyo abenyumiza mu mutima agamba nti olwaleero ngenda kumanya ku basomesa ababiri abakola batya abansomesa ani asinga okusomesa ebyobuvunaanyizibwa era birimu ebigasa mulogo byapa bye birungi oba ono weembeera nga abituddeko obuyitirizi kabayiza we bye bisinga okuba ebyobuvunaanyizibwa fa akhadha hajaran kyava akwata ejjinja faqal n'agamba ti allahumma mukama wange allah in kana amru rahim bwe kibeera nga byasomesa omusosodooti ahabu ilaika nga byosinga okwagala min amri sahir okusinga omulogo byakola atya byasomesa faktulu hadhihi daba ay allah akusaba akayinja kano kekutte kengero gikasuukirira ensolo eno naye bwe kibeera nga ebyomulogo bye birungi byoyagala okusinga ebyomusosolo gyoyagala okusinga ebyomulogo ensolo eno n'akayinja kano kengendo gikubisa abantu bayitawo bakole batya hatta yamdiya nnaas abantu batambule bakole batya bagende bwe kibeera nga ebyomusosodooti nga byosinga okwagala allah nkutta akayinja kaakano ngendo gikasuukirira akayinja kano bwe bibeera nga ebyomusosodooti byosinga okwagala ali allah tensolo eyo nsobole okuyitawo n'abantu batambule bagende faramaha oyita byakusaaga kyava akwata akayinja kasomeddeko ebigambo ebyo nakikasukira fakatalaha ogamba yabandaalawo nekola etya bino byewuunyisa okubeera nga omuntu nga sheekhe yabisomako n'afumya mu kamwa ke n'agamba nti ebyamayinja tebikyakola tikuno mulembe si gwaki si gwamayinja nanvumulo simanya busaale alaba nti ekiteekeddwa okubeera nga kikosa kiteekeddwa okubeera kinene amayinja gadda so nga amayinja gamanyiddwa nti ghaliban la taktum tegakola gatya tegatta ejjinja teritta ate kayinja katono netunuulira aqida gye kazimbiddwako ekakasuse yesinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa gye wandibadde osinga okutya amayinja gagenda kusigala nga gabuvunaanyizibwa gaali gabuvunaanyizibwa obusaale bwabuvunaanyizibwa paka olwaleero bwali bwabuvunaanyizibwa nga tetunnabaawo tunuulira allah
amayinja bwaganyumyako ku kigambo ky'omubaka atojja kusiŋŋana nga Allah aganyumyako mu Qur'ani. Allah yagamba nti wama ramaita idh ramaita, Muhammad yakwatako amayinja agasuke ng'agasukira abakafiiri, naye Allah agamba nti wama ramaita, tiyali gwe agasuka, idh ramaita, mu kaseera wakasukira abakafiiri abo, naye walakinna Allaha rama, Allah akasuka abaani aba Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atta ensolo eno ng'agikka na jjinja nga n'alikasukira akikasuka talina maanyi kulisuka, wabula ghulaaman kaana kato. Amayinja galina history mu busiraamu buno. Allah genzikiriza nago oba geyataasa nago Kaaba. Kaaba ya Allah obutasaanizibwawo jje ly'Abahabasha eryali ligendo jjimalawo, Allah yataasa naki na buyinja nga butta agituddeko ashabul fil abagiriko waggulu ne kayita mu nsolo, gufiirwa ogunene ne gwa wali, mwombi atuddeko nagwo gwennyini nekola kutya ne bigwa wali ebifa. Allah yagamba tarmihim bihijara, mayinja buyinja. Kyotegeddwa okumala nga tetunagenda mu maaso kiki, tisibyakulwanyisa kyekintu ekikulu. Ebyokulwanyisa si kyekintu ekikulu, la, ekyokulwanyisa kiyinza okubeera ekitono naye nga tuathiru biidhinillah, naye nga kikosa nga kimalawo, naye nga lwa buyinza bwani. Kyebala nti n'olw'ensonga eyo ffe tugamba ne balibeera babulodoza nga gye baleese mu mizikiti gyaffe, ne bagaliba masasi, ne bakiribanga nga kifaanana kitya, ntegeerekeka mu butono bwabo, mu butono bwaffe nga batufaanagana, olw'okubanga tetulina wadde ebirwanisibwa, ne bagaliba mayinja. Bwe tulibeera nga ddala ffe abali mu bifo ebyo ebyaffe eby'emizikiti nga ekigendera kyaffe kya kutaasa masajidi Allah, mizikiti gya Allah na kutaasa busiraamu, Allah ajja tutaasa ne bwe tulina byakulwanisa. Allah ajja tutaasa aqida, kunyweza bukkiriza mu mitima, ne tumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala tayinza tuvaamu. Tulina omwana bw'agamba ti Allahumma, mukama wange gwani, ndagaako ekintu kimu, ddala abakafiri ddala be basinga okubeera nga baagalwa gy'oli, oba ffe abasalira mu mizikiti gino fe tusinga okwagalwa. Allah tugamba ti Allahumma, fe tweyama bwe kubeera nga okusigala mu mizikiti gyaffe Nakasozi William nga tusaliramu, nga tukusinzaamu, nga tuwaayo, nga tutaasa abeesaabu, nga tusomeramu ebigambo bya Allah, bwe kibeera nga ffe Allah bw'osinga okwetaaga, Allahumma tutaase. Ayi Allah tutaase mu bulafu waffe, si baadira, si bwogi bw'abantu la, wabula kintu eki kukola mirimu gyaffe bi ikhilaas na kubeera nga tunoonya kusiimibwali Allah subhanahu wa ta'ala. Tunoonyeza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutaasa. Bagana ab'ebitiibwa ekyafaayo kino kiwanvu biidhnillahi ta'ala, olwali tujja kukikomyawo, tujja kukyongerayo omulundi omulala Allah senga anaaba atusinkanyiza nga akyatukuumye nga tukyali balamu, ng'era tukyalina eddembe lino lyetwogeramu olwaleero. Biidhnillahi ta'ala Allah bw'anaaba atukuumye tujja kukyongerayo tusobole okubeera nga tukimaliriza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair wa kathara Allahu min amthalikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.